omuntu kwaffe ogwada Standard News nengda Element Man muzzukulu wa Mugema mbanzize okubatuusako eggulire amawulire agagwawo amawulire agabuli wamu wonna ekisobola okubeera nga tutukawo Standard News. Njagala bategeeza tuzze tufollowinga emboozi yaffe ey'omukyala gwe babbako omulambo mu taxi. Kambajjukizeeko katono. Omukyala ono yali ava mu bitundu yali ava Mulago. Mbunalinye muloka ku Taskies ebwayise. Ewali Taskies kati waliwo factory endala waliwo birala ebikolebwawo. Mukulinye motoka ajja atuuka Matugga. Mbu avaamu agule airtime. Omukyala ono ne bamubbako n'agamba nti bamubbyeko omulambo gw'omwana mu taxi. Mbu ng'agutadde mu nsawo. Emboozi eno tuzze tugibawa bingi ebizze byogerebwa. Abamu ne bagamba nti omukyala alimba, abamu ne bagamba nti omukyala yagabye omwana ew'omusajja omulala, bangi ne bagamba kituufu, ne bagamba nti omukyala ono ayatubuzaabuza ayogere wa gye yatadde omwana. Famire y'omwana neevaayo negamba omukyala ono omwana ffe tukiina nti yamugabidde omusajja omulala. Era famire yeemu ne wavaayo n'omwami omulala avaayo agamba nti omwana ono oyo omukyala Kimuli kya Yesu oba Kimuli Jumba Fulawa afusawa zino amawulire ge twagenza okuzuuka nti ye Namugga omwana omusiraamu awedde emirimu. Twatuuse ne tugenda ku kyalo eri taata naye n'abaako byayogera bye mwalabye. Kati essaawa zino ekizze maaso ekigenze kizuuka nti omulambo ffe tulino tugunoonya naye omulambo baaguziika mu bitundu by'Eggayaaza. Nga bwe nabagamba luli kati mbaleetedde musajja ki bonna gwe bateebereza okubeera nti omwana ono ye yamutwala. Bingi byogeddwa. Omukyala ono era okusinziira ku abalabye ku butambi entambula z'omusajja omukyala ono ziraga nti omwana ono ayinza okuba yamugaba ng'akyali Mulago mu ddwaliro, kuba kamera bw'ozitunuulira zitandika okulaga omukyala ng'asala ekkubo Mulago, wabula teziraga ddwaliro gwa gye liri. Kati abamanyi geeti y'e Mulago eddwaliro eryo ekkubo erisala eryo bwebalaga omukyala ng'akoze eki ng'asala ekkubo. Wabula kiteeberezebwa nti mbaga ekiteeberezebwa tukyali mu mbu nti omukyala ono waliwo yabeerera e Mulago, omusajja we yajjira ye n'akwata walala naye n'akola ki. Famire y'omukyala egamba omukyala wa yafiridde omwana wakye yatubikidde amasimu gaffe agalina, tewali ya famire gwe yabikira mwana ku ludda lwe, kyokka n'agenda n'abikira ab'oludda lw'omusajja essaawa zino abatankana omwana. Kati ebiriwo oluvannyuma lw'omukyala mbwe muteekako akazito kiteebereza okubeera nti yadduse ewaka era ku kyalo taliiko, ku kyalo kye bayita Migadde Kingidde kiri mu division y'e Gombe mu Nansana municipality. Omukyalo ono taliiko era yadduse. Nera njagala tumukubire ku simu tuwulire oba ddala yadduse oba essimu yaffe agikwata. Bigambibwa nti omukyalo ono wakati wano mu kutambula yagenda okutambula akasawo ke bagamba nti kagamba nti mwe mwali omwana bakakuyemu ebituli nga bagamba nti omwana ono wadde wa myezi 5 naye tasobola kujja mu kasawo ye kagamba nti ke bamubbiramu omwana. Kati bingi bizze byogerwa. Omwana bo bagamba nti yamuziise mu bitundu by'e Ggayaaza. Omusajja wuuno bagamba nti omusajja ono yali abeera naye ewaka era nga yali yamuwasa era ne bawe kasirye nti ye yasobodde okubeera nga ye takakasa
wabula ye bawa ali mu kugamba singa akomawo agenda ku musaayi. Ebyongedde okuzuuka nti engeri omusajja ono oba engeri omukyalo ono gye yali yawasa omusajja ono bamukazaako erya Ronald oba erinnya lye tetumanyi nti yali nnyo abeera wano ewaka ewooyo. Kati era ne Kimuli ono ne Kasiri ono mu kukwana omukyalo ono omusajja oyo yaliwo ewaka, omusajja oyo yaliwo ewaka. Kati bonna bwe batunuulidde nti ayinza okuba yakola ki, ye yagenda maaso era nga yataata w'omwana era nga yatwala omulambo gw'omwana. Omukyalo ono oluvannyuma lw'okubiwa nti babitegeera yasazeewo n'adduka ku kyalo. Ekyalo kyo kigamba nti omukyalo ono ndoozi embeera yamususseeko n'aswaluka n'asobola okubeera nga adduka ku kyalo. Njagala tukubire ku mukyalo ono amasimu tulabe oba agenda mu maaso n'okutwala. Nasobodde okubeera nga nfuna ennamba ye naye njagala tulabe nga oba omukyalo ono tugenda mu maaso n'okubeera nti tumufuna, tugende mu maaso n'okubeera nga twogerako naye, oba ddala omulambo gwaffe oba ayina gwe yagugaba, oba ddala omulambo gwaffe oba akyagulina. Nabaga omulambo ebituufu ebigukwatako guyinza okuba guli mu bitondo byegayaaza era ffenna we tusuubira. Netiwaaka eri mukuntimawa, netiwaaka eri mukuntimawa. Twagala twaba omukyalo n'atukwata kuba namugezezzaako naye nga takwata. Twagala tulabe eyiseemu naye tulabe oba asobola okuba nga atukwata. Ndowooza mugiwulira. Simanyi oba asobola okutukwata era ennamba ye nnyini gye nkubako kuba engeri gye twafuna ekizibu kino twateekako linnya Fulaawa kuba lye munnaye lye erinnya lye. Naye tannakwata bannaaye, tannakwata. Ono nno gwe nkubira ye Fulaawa Kimuli kya Yesu lye linnya lye yeeyita. Kigamba ndowooza muwulidde. Omukyalo tannaba kubeera ng'akwata simu. Katumuddemu omulundi gumu ate tulabe. Katumuddemu omulundi gumu ate tulabe. Ndowooza ekonoseeko. Kugambye ndowooza yategedde oba omulala yamuwa ennamba yange kuba mu ntandikwa namukubirako ndowooza n'agisevinga. Naye kati tannaba kubeera nga omukyalo ono wannaye yalina information esembayo ye maama w'omwana gwe babbako omwana mu takisi era essimu leero kyagiwulira eri mu kuvuga. Katulabe oba atukwata, tukyalagezaako tulaba oba atukwata. Omanye ebintu si byangu kati gwe ali eyo kigezo ki ky'olina mu kino oba kigezo ki kyogenda mu maaso n'okubeera nti ofuna oba ddala omukyalo ono oba ddala mwesimbu oba si mwesimbu. Mukyala wuuno tannakwata. Yeri mu kwogera wuuyo Fulaawa gwe namusevingako. Kale ndowooza omukyalo oyo takyatukwata. Ndowooza embeera eyinza okuba mukazi wattu naye yamuyitirirako olw'ebyo oba pressure egenda mu maaso n'okubeera nti gye bamusaba nti ffe twagala omwana tuwulire wagye wateeka omulambo. Era n'abafamili ne bava ne bagamba nti yenna yatwala omulambo bambi tujjangu otubuulire oba omulambo gw'ogulina ffe tetwali kye tugenda kukukola. Essaawa zino omukyala bagamba nti yadduse ku kyalo. Tuvula nga njigezezzaako mukubira mbadde njagala atutangaazeemuko oba kituufu yadduse oba kituufu teyadduse. Naye amasimu gaffe agaanye okugakwata. Kale naye nga mbakakasa era ne mbagamba nti omwami ono omukyalo ye nti omwana yamuzeeka mu bitundu by'eggayaaza ge mawulire agaliwo. Ffe tuli mu kunoonya mulambo eno
era ndowooza abantu muzze mu bafolowinga muzze mu balaba naye ng'akigambibwa nti omukyalo ono abamu bagamba nti mu takisi mwe yali kuba ne baddereeva mwabalaba abagambibwa nti be baali mu takisi era abo bagamba nti be yalumiriza yalinnya emmotoka nabo wabula bo ne bavaayo ne bagamba ffe tetwalaba ku nsawo ng'omukyala ayinza okuba mu mmotoka yali alinamu omuntu omulala eyatwala ensawo n'akiteeka ku baddereeva. Ebibuuzo bingi ebikyaliwo ku musango guno oba ku mukyalo ono nga bagamba nti beebuuza bako batya ekitereke ku makya ate n'ogenda ku Sande ku makya nga balaba nti waliwo ekitakwatagana bulungi era nti omukyalo ono poliisi egezezzaako okumuyita wabula agaanye okugendayo. Kati ndowooza bwe yalabye embeera ng'emususseeko n'agamba apaana omugezi kasooke yeetegulemu embeera esobole okubeera nga edda mu nteeko ate n'oluvannyuma nkoleki n'oluvannyuma nkomewo. Byebyo nno bensobodde okubafunyisa okubaawa olunaku olwaleero. Mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema okubeera nga mbatuusako pulogulaamu eno era nkakasa nti kyaputa y'omulambo okuleka nga waliwo ekirala kyetunaaba tufunye yo kyaputa y'omulambo tulinga abagigaddewo kyongedde okuzuuka kuba buli gw'obuuza kugamba nti omulambo bo bakakasa nti guli gayaaza okusinziira ku ssimu gye baatulakinga omuntu gwe yali naye emulago mu ddwaliro nga tannafuluma mulago yali eraga connection y'omuntu oyo gwe yakubiranga ennyo amasimu ku nnamba gye baali batamanyi ng'abafamire era bagenda okukuba ku nnamba eyo nga kituufu omuntu ali gayaaza era kyabaleeta okugamba nti omuntu ono kuba baafuna n'amaloboozi nga omukyalo ono era waliwo n'akatambi ke yayogererako nga bonna beebuuza omwami ali bweru ate omukyala ani gwe yali ayogera naye gwakubira amasimu nga tagakwata gwagamba nti ali mu bakyala be. Byonna ebibuuzo ebyo kyovula nga njagadde onoonye omukyala takutte essimu yalina ebisingawo ku mboozi eno. Kale chapter y'emboozi ffe tukakasa nti omwana ali gayaaza okusinziira ku bafamire era mmwe abali eyo tujjamu kuyiga ki era temuddamu ne mumbuuza omulambo gwakomawa. Omulambo guli gayaaza gye baaguziika omusajja omulambo yagumukwasiza nga tannafuluma mulago mu ddwaliro yamukwasiza omulambo kuba obwe twatuuka ku ddwaliro omukyalo ono gy'agamba nti bwe baamuwera omutwalo n'agenda emulago ate mu kunoonyereza kwaffe emulago bwe twagenzeeyo nga omukyalo ono agamba yawa omusawo emitwalo 4 amuleetere yawa omusawo ssente emitwalo 4 amuleetere ensawo. Kati omuntu atayina ssente ddala ezaagula ensawo yazijjawa mukadde ako. Kati bo naga nti omusajja nannyini mulambo ye yagutwalira mu nsawo. Wano nsiga kubanga nsukkawo Mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema.